twayise olukungaana luno okusobola okutegeeza eggwanga waabwe tuyimiridde, biki bye tutuuseeko, biki ebigenda mu maaso, ate ne biki bye tusuubira nga tugenda nga tutambula nga tulindirira okulonda okwa omwaka guno 26. Bitwakatuukako bitwakamaliriza kwe okulongoosa ebifo bironderwamu ne polling stations, enkalala z'abalonzi. Twamala okukola omulimu ogwo, twazitereeza, twatandika n'okulonda kwa special interest groups. Kati kaweefube waliwo kati ne twamaliza na okusunsulamu abagenda kwesimbawo mu bifo byonna, kuviira ddala ku pulezidenti kutuukira ddala mu bifo bya gavumenti z'ebitundu. Ku bye tukoze ebivuddemu kwegamba nti bye bino, districts ze tulina kati mu Uganda ziri 146, amasaza 312, constituencies za palamenti 353, amagombolola oba towns oba municipal divisions 2,191, emiruka 1,717, ebyalo 7,214, polling stations 5,739. Abannayuganda abalonzi abali ku nkala z'abalonzi bali obukadde 21 n'emitwalo 6,891. Kwabo abalonzi bonna abakyala be basinga obungi. Abakyala bali bukadde 11 n'emitwalo 34,729. Abaami bali obukadde 10 n'emitwalo 33,462. Twagala okunga abalonzi bonna obakubiriza nti ku lunaku lw'okulonda muveeyo mwenna mukozese obuyinza bwamwe bwabaweebwa mu ssemateeka. Mu biseera bitali byawala tujja kuba tuweereza akapapula katuyita voter location slip akaliko amanya g'omulonzi ne polling station yagenda okulonderako. Kwegamba ku lunaku lw'okulonda aleme kusooka kwetooloola agenda ku polling station eno n'adda eri, naye amanye nti bwenva waka polling station eri gyendi. Tujja kuba tukozesa abantu baffe abali mu bitundu byonna by'eggwanga, aba supervisors abali ku miruka n'abali ku magombolola n'aba district election administrators mu kaweefube ono okulaba nti buli mulonzi yenna afuna akapapula ako. Twamaliza okusunsulamu abeesimbyewo, omukutwalira wamu twafuna emitwalo 8,397 ba candidates abeesimbyewo kuviira ddala ku kifo kya president n'okutuukira ddala ku ba kansala b'amagombolola. Ebifo byesimbyewo biri 45,555. Naye eky'omukisa mubi waliwo bannaffe bambi abavudde mu bulamu bw'ensi eno nga bamaze okusunsulwamu nga ba candidates. Amateeka gatugamba nti candidate bwafa ng'okulonda tekunabeerawo, akakiiko k'ebyokulonda kalina okuteekawo enteekateeka nomination empya oba nomination okujjuza ekifo kyo candidate afudde. Naye bali abaali basunsuddwa ku kifo ekyo nga bakyali balamu tebajja kuddamu ate okusunsulwamu nedda. Ebifo bino biri mu Kasanda, tulina ekifo kimu, Chairperson wegombolola, Kabonga tulinayo omu eyali yeesimbyewo ku kifo kya abakadde, Bududa tulina ekifo kimu kyali kyesimbyewo ku bwa kansala wegombolola, Kwania ekifo kimu ky'omukyala wa kansala wa district
Nakasongola newaliwo kifo kimu kyomu kansala wegombolola. Sironko newaliwo kifo kimu kya kansala omukyala kansala kirira abakyala kugombolola. Ne Tororo waliwo kifo kimu ekya omukiikize w'abakyala kansala kugombolola. Twagala okubiriza abo bonna abaagala kwesiima mu bifo bino ngu ennaku z'enkya 27 na 28 omukolo guno bwe gugenda okubeerawo, enteekateeka eno bwegenda okukolebwa mu bifo ebyo, si ggwanga lyonna naye wali mu bifo bye tumaze okulanga era twamaze okutegeeza ba district administrators abali mu district okutegeeza abantu bonna mu district bamugombolola nti ekifo kino we kiri abaagala kwesimbawo. Nga bwe twalambika nti ennaku z'okulonda twamala zitegeeza eggwanga, naye twagala kubajjukiza kulonda ku bwa president genda n'aba member of parliament kugenda kubeera lunaku lumu ng'ennaku 15 omwezi gw'olubereberye oba January 26. Conference oba olukungaana olw'okulonda olw'aba abaliko obulemu okulonda abakiikize baabwe mu parliament olujja kubeera ng'ennaku 19 mwezi gwa January. Ate okulonda ba councillors abakulembera special interest groups abavubuka aba older persons n'abaliko obulema ku magombolola town municipal division lijja kubeera ennaku 11 n'ebirala nga bwe mbinyonyodde omujja bisanga mu lupapula waffe. Twagala okukubiriza abo bonna ebitongole ebibiina by'obufuzi abeesimbyewo abo abasabye okubeera bakalabalaba oba obuzaabazi n'ebitongole by'okwerinda ebitongole bya nakyewa n'abalonzi bonna n'abawagizi bonna nti ennaku zino muzijjukire kubanga mulina okutandika okweteekateeka okulonda. Mu kaseera kano twakafunako okwemulugunya okwava mu kusunsulwamu kwa candidates kulinga 300 obwogatta wamu okwemulugunya okuvudde mu kusunsulwa kwa member of parliament na gavumenti z'ebitundu. Okuva omwezi ogw'omwenda ndowooza ennaku zaali 11 commission ebadde tuula buli lunaku okutunulira mu nsonga zino petitions oba emisango oba okwemulugunya okuvudde mu kulonda. Era n'olunaku lwaleero nga sinajja wano nsoose kutuula na bamateeka baffe nga tutunula egimu ku misango oba okwemulugunya kuno kwe tubadde tuwuliriza. Enkola yaffe tusinziira mu mateeka nga constitution bwe tulagira tutuula nga kooti, era waliwo abadde abaleeta n'abajulizi ne babookya ebibuuzo balooya abantu babadde bajjawa ne bapuliida baabwe ng'amateeka bwe gakkiriza. Twegamba nituulira ensonga kwegamba kitunaaba tusazeewo tujja kusooka kwekennenyeza ddala nti ddala kintu kino kye bagamba kituufu oba si kituufu, kiri mu mateeka oba tekiri mu mateeka. Obululu okukuba obululu oba ballot paper printing gwe mulimu gwatandise dda, era omulimu ogwo twaguwa kampani ziri 6 ebbiri za wano mu Uganda, 4 z'ebweru wa Uganda, era zatandise dda okukola omulimu okukuba obululu bwonna mu bifo ebyo byonna nga bwe tugambye. Tusaba ebibiina by'obufuzi n'abo bonna beesimbyewo mutuwa amannya gaba agents bammwe abanaabeerawo ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe nga obululu buno butuuka mu ggwanga nga bamaze obukuba. Eryo ddembe lyammwe mutuwa amannya, tujja kuteekayo enteekateeka eneebasooseza ogenda ku kisaawe ku lunaku lwennyini ennyonyi bwe zinaaba zireeta oba bwe naabeereeta obululu buno mu ggwanga. Tugenda kukozesa ebyuma bya kalimagezi naddala ku polling station. Ku mulundi guno tulongosezzaamu akuuma katwakozesa mu mwaka 2016 ne mwaka gwa 2021.
kati bw'obanga ekinkumu ky'omulonzi kiganye okuvaayo bulungi bagenda mukuba kafaananyi. Jjukira nti akuuma kano kaba kalina ekifaananyi kyo, kaba kalina amannya go, enamba yo ng'omulonzi n'ebirala. Kati oba kukuba kafaananyi, ekifaananyi kyo bw'obanga oli mulonzi ku polling station eyo, ekifaananyi kyo ekiri mu kuuma kijja kuvaayo then bakakase nti oli mulonzi polling station eyo. Obuuma buno twakafunako $6,000 naye obulala obusigaddeyo ng'$49,000 tubusuubira okutuuka omwezi guno nga tegunaggwaawo. Buli polling station egenda kubeera n'obuuma obwo ku mulundi teri mukyezo ku mulundi guno, hakuna mukyezo. Buli polling station ejja kubeerako obuuma obwo, akamu bukafa nga tuyingizaawo kali. Bw'obanga toyina mukono oba tibagitemako oba ebinkumu tekirabika, oyina face yadde oli muzibe, oyina face. Akuuma kateeka okumanyiira. Tugamba buli muntu yenna okuweebwa akalulu ng'omaze kakasibwa kuuma. Bw'obanga tuli mulonzi polling station eyo, akuuma kagenda kugaana, tujja kulonda yadde olina ndangamuntu. Naye nga tuli ku polling station eyo bagenda kulaga agwe, bw'obaga mu district eyo bagenda kugamba agwe polling station eri gindi. Naye bw'obalenga oli wampigi oyagala kulondera mukono tebakumanyi, n'omukuuma tolimu. Nolwekyo tusaba nti abantu bonna mumanye wa we mugenda okulondera. Ate abo bonna basuubira nti bajja kgenda baleete bululu, simanyi babukubidde oba babukubidde wa mu Kampala nga bwe baagala, tebagenda buleeta babusonsoke mu bokisi. Sebo ebyo byedda twavaayo awo, tebijja kubeerawo, mubyerabira. Kakati abantu babuuza nti naye lwaki temunatongooza akuuma kano mu bantu, temunakanjula, temunabategeeza, mugenda akakozesa mutya nga bantu tebamanyi? Mugire mugumikirizeeko. Kati kyetuliko tutraininga abagenda okuyigiriza abantu abanakozesa kooma ako ku polling stations 5,700 nga bwe tugambye. Kati bano be bagenda ku training, kubanga abagenda okubeera recruited okukola ku buumu obwo ku polling stations bagenda kubeera 5,700. Naye kati tugenda kuwandiika abantu 1,000 abo tugenda oba traininga, ate nabo ba training bali 5,000 mu bitundu bitali mu by'eggwanga abagenda kukola ku buumu, kozesa obuumu obwo. Oluvannyuma tujja kwanjula kuuma kano. Twali tugambye tujja kusooka tuyite bamawulire oba tunaalaba buli omu tugambe tuwe ebikukwatako ng'omulonzi. Bw'obanga toli mulonzi tetujja kuteekamu, obanga tetukumanyi mu register yaffe tolimu. Naye bwanga oli mulonzi tujja gamba bamawulire ffenna tugambe, tujja gamba ba mucunguzi naye balala mu PR mufune ebibakwatako tubateeke mu kuuma ako. Buli muntu mugambe jangu teeka ya nekinkumu kakola katya, oba face oba ekinkumu kiganye face kakola katya. Ebyo byonna tugenda kubyanjula, then tutegeze n'ebibiina by'obufuzi, ebibiina bya Nakyewa n'abantu bonna nti system eno egenda kukola bweti. Tetulina kye tukweka mu kulonda bannange, tekiriiwo. Naye kye tusaba mubeere bagumiikiriza, ekiseera bwe kinaatuuka kitali kyawala nnyo tugenda kwanjula akuuma kano kakola mu ngeri ki oba kanaakozesebwa katya. Abo bonna abaagala okubeera ba observers okuliwo kati oba mu program oba lwaleero oba bino ebiriwo campaigns oba biki oba ku lunaku luli lwennyini lw'okulonda, muli baddembe okuwandikira kakiiko k'ebyokulonda naddala abo abagenda okuva ebweru wa Uganda. Campaigns nga bwe twategeeza eggwanga okusunsulwamu abo bonna abeesimbyewo ku bifo byonna, president, member of parliament, local government batandika kuba campaigns
okutwala wamu campaign zitambula bulungi okujjako ky'omukisa mubi ba candidates abamu si bonna aba agents baabwe n'abawagizi baabwe abeeyisa mu ngeri etagondera mateeka. Ebimu ku reports zitufunye naffe betulabyeko ku mikutu gy'amawulire okuteeka ebivulo omu makubo, oli n'atambula n'oluserengite lw'abantu. So nga tetwagamba nti amakubo sigaba candidates bokka beesimbyewo, ekkubo lina kusigala liri ya buli omu ayina eddembe okutambula gy'alaga. Naye gwe bw'ovaayo n'okola ekivulo oba procession ng'otambula ku sipiidi y'akasoobo n'osiba ekkubo lyonna, ekyo si kya bwenkanya, bw'ofuuse nyakyemalira. That's not right. Ekyo twatandika okitongoza ekintu ekyo nga yadde tewanabeerawo na nominations za presidential candidates. Ku lunaku lwe twasunsula ba presidential candidates twabakubiriza nti mugoberere ebiragiro oba mateeka akakiiko agali mu mateeka g'eggwanga, amateeka gakwata ku entambula y'ebiduka oba entambula yaffe mu makubo na guidelines zetufulumya nga akakiiko kusinziira mu buyinza bwatuweebwa mu ssemateeka. Ne tugamba nti ebivulo tebikkirizibwa. Vuga motoka yo, genda wogenda okubira kampeyini, abawagizi obasange yeeri, oyogere eri abantu. Tulaba bacandidates abakola abakikola naye babamu oba bafuuse ki nantawulira nantamegwa nantagambwako bakola ebintu kwegamba ekyo kyekireesewo ebintu kwegamba nekireetawo embeera nti ab'ebyokwerinda bagezaako okuzza embeera mu nteeko niyo babaakola ki okusikagana muguwa. Nolwekyo ekintu ekyo tukivumirira. Ba candidates twabagamba nti mu nteekateeka yammwe yokuba campaigns olina okulaga wa wogenda ku olunaku bwe luti. Kolagana n'ebibiina ebitongole byokwerinda, Uganda Police Force mu district, obagambe nja kubeera mu kifo bwe kiti. Balina okusooka okukakasa ddala ekifo kino candidate kyagamba kituufu. I mean, is it proper? Oyinza kugamba ogenda kubeera ku kifo kiri kumpi n'eddwaliro, kumpi n'essomero, ng'abaana baffe bakola ebibuuzo bweyagala okubeera campaign. Saba ebitongole byokwerinda omulimu gwagwe okulaba nti yes candidate gundi ajja kujja mu kifo kino, teri kintu kyonna genda kutaataganyizibwa ati. Naye kakati candidate atuuka mu butale n'atandika okwogerera abantu balikola emirimu gyabwe mu butale, abantu banoonya kasente okwebeesawo, kati oyagala okutaataganya emirimu gyabwe mu bizinesi zaabwe. Buli kubo ogenda n'oyimirira buli kubo, kati abamu olwokuba nti bajja bayimirira asangawo n'abantu n'ayimirira, ekifo kyagenda okuba mu kampeyini agenda kujjukira nti obudde bwewakoze eki bwamuyiseko dda, kati ayagala ayingireyo budde bwekiro atandike okukola campaign. Poliisi bwevaayo omuzibira nti olaba banzibira. Please let us be responsible. I think the first sign of a good credible leader, responsibility, respect for the law. Ekirala, olulimi olukozesebwa bakandise bamu kwawula mawanga oba madiini okukuma abantu omuliro. Kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe, teri agenda bagana kuuma kalulu. Sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera ku polling station agents ba candidates, buli candidate akkirizibwa kubeera na agents babiri.
Tulina abo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda. Tulina abo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri. Ebibiina by'obufuzi nabo babibwa omukisa okubeera naba observers. Voter protectors bw'onoonya mu kitabo eky'amateeka tebaliimu ssebo nnyabo, tebaliimu. Abalala temwagala goberera amateeka, kati obiyigiriza amateeka ssebo nnyabo. Voter protector mateeka taliimu. Era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector, zikusanze. Nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector, nze sijja kuva waka, kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. Abantu betwandiise ani agenda okukuuma kalulu kaffe. Nze nga candidate akalulu kange kanaakuumibwa bata katya? Aba agents boolina polling station kati kamba kyokulabirako basebanyabo. Tulina ba candidates aba presidential candidates bameka 8 si 8 already. Aba agents bameka 16 kandi twabanga yewadde okusindika ba agents. Jukira nti ku polling station yemu ku lunaku lwe lumu tulina akalulu okulonda direct elected member of parliament, tulina okulonda woman member of parliament. Mpala bangambe kisuse manya wa bangambe waliwo ba candidates bali 20 bameka, 20 omu oba 2 waliwo constituency limu abesimbe ku kifo kimu 22. Kati ba agents bameka buwa machindie ba agents bali ba candidates bali 20 omu 2. Already those are 40 agents. Gatako ba presidential candidates 8 16. Already abo ba agents bali 5 mu 6. Kati oyagala ba voter protector bafaanana batya? Ba malaika oba baani? Bano bagenda kubeera ba voter protector bebamanyiddwa mu mateeka. Naye gwe onoojja n'amakooti gondi zi voter protector ojja gasigaawo. Okay, ekirala olaba bintu abagenda nga bonoona oba basangula campaign posters zaba agents abalala, ekyo mu mateeka tekikkirizibwa. Musango bw'osanga campaign poster ya byabakama candidate nga n'ogiyuliza n'ogyonoona, singa bakukwata ogw'omusango kati bagenda kusibira ki? Bagenda kusibira bwereere kwonoona campaign. Kati campaign poster eyo bw'ogiyitako n'ogenda okosebwa otya? Bw'ogyonoona ofunamu ki? Ubanga mu nsawo temuli sente, bw'oyonoona campaign poster ya gundi bwe sente buzinaayingira sebo ojja kutambula nga tulina sente n'ebizibu byo. So muleke kwenyigira mu bintu ebitakugasa. There are things which add no value to you, wabula biba bikwonoonera n'omukisa gw'olina okukola ebintu by'oyagala kukola, n'olwekyo temwonoona campaign poster. Waliwo kimu kye twalaba ekyali simanyi ekiruhura, walaba Nansi bamu abeewaayo ne bakuba, simanyi baali bakuba bawagizi ba Kyagulanyi. Kati ekyo eyo mpisa kyeyo. Candidate yenna yasunsulwamu waddembe okugenda mu kifo ekyalaze nti nja kubeera Gindi nkube campaign, kuba kiri mu mateeka. Bw'obanga towagira candidate gundi muleke ayitemu genda okola emirimu gyo. Tibakugambye jangu obeere ku kkubo kubanga candidate gundi wotawagira agenda kuyitirawo, teyakuwaliriza. Naye what is not accepted, ekitakkirizibwa abantu okutwala amateeka mu ngalo, okumenya amateeka, in fact not even okutwala amateeka, okumenya amateeka n'otandika okugoba oba okuba abawagizi ba candidate watawagira, ekyo tekikkirizibwa eba tukivumirira. Muleke ba candidates bagende bakube campaign zaabwe. Ba candidates mugondera amateeka. Singa mugondera amateeka, kirowooza nti nabe nebisimanyi bye bagambe betulaba nti ab'ebitongole by'okwerinda bakoze kino tebijja kubeerawo.
mujjukire we twatangira kampeni bintu byatambula bulungi era buli omu n'agamba nti banange bintu nga bitambula bulungi. Sitaani n'agamba nti sinateekamu ebyange, naye kakati it's not too late tusobola okutereeza ebyonna ebitateredde. Nga tumaliriza, twagala okukubiriza abantu bonna bannayuganda ffe nga kakiiko tewaddeyo okulaba nti ebintu bitambula bulungi. Kale mukaweefu okulaba nti tumalawo endooliito zonna oba obutakaanya obuzeewo oba embeera yonna ezzeewo, tulaga ekifaananyi kibi nga bannayuganda. Wiiki ejja tugenda kubeerawo n'olukungaana lwaffe olwokusatu. Twateekawo enkola kati okubeera nga na enkungaana okubeera na meeting na agents ba presidential candidates, okubeera na n'okusinkana ba presidential candidate agents ba presidential candidates, ebitongole byokwerinda Uganda Police Force na kakiiko k'ebyokulonda. Twakakola enkungaana 2, katugenda kubeera n'olukungaana oba meeting eyokusatu wiiki ejja, tulabe kiki ekitaataganyiza embeera okusooka eyaliwo ng'ebintu nga bitambula bulungi. Kiki ekizeewo? What has happened? What is it that is causing this fracas that we are seeing, which nobody wants to see really? Nolwekyo nga kakiiko njagala okutegeeza bannayuganda baleme kweraliikirira. Akakiiko ebintu kabikutte bulungi, naye wetuba twagala kalulu ak'emirembe k'amazima n'obwenkanya, buli muntu yenna wekikwatako ayina ekyakola oba kiki ayinawo oba process oba stage nga yenyigidde mu kalulu kano. Singa tugondera amateeka ne tubeera bawulize, bannange eggwanga lyaffe lijja kusigala liri emirembe, tujja kubeera n'akalulu ak'emirembe, tiri kweraliikirira, teri biki, naye ffe tulina okusalawo akalulu kaffe kagenda kubeera ka ngeri ki. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bassebo ne bannyabo, Mukama bakuume. People who follow them. Now for us, we are lawyers. This is what we call circumstantial evidence. You may not have direct evidence on something, but you look at the circumstantial evidence. Tell me, you are going to this designated venue. You are heading there. But you move in such a manner, you're on top of your vehicle, you are waving to everybody, you are moving at a speed 20, maybe less than even 20 kilometers per hour. What do you see this as? Isn't this encouraging, enticing people to join you? What is wrong with you driving directly to your campaign venue as we have seen some candidates do? What's wrong? Let the candidates try that. Let the candidates drive directly to the designated campaign venues, and then we see how security or anybody will come in to interrupt them. But you are moving with a sea of people at snail pace speed. You are on top of your vehicle, waving to every Tom, Dick and Harry. Then people are joining you. Then before you know it, you have a huge crowd, a mass of people covering the entire road. For goodness sake. Then you tell me we don't invite these people. You are encouraging them by your conduct. So this must stop. You're encouraging them. You're the one encouraging them. Uganda Catholic campaign regulations. And it's